eri mu Busiraamu lwaki abasiraamu basalira Muhammad ne bakyegayirira Allah kubanga Katonda yatonda eggulu n'ensi yakolima Allah n'akolimiramu ne Muhammad n'abasiraamu bonna bagoberezi ebyo bye bimu ku ssebo ebinzijeeyo mu Busiraamu n'ali ku Age Media kitundu kyaffe kyakubiri tukyagendera ddala mu maaso ne mukulu Musana nga akulojjera engeri gye yasinkanamu Kristo okutegeera amazima ate amazima ago ne gamufuula ow'eddembe kuba akatuuka soko subscribe ngo like nga ate osharinge comment section ebanzigula kubanga oteekayo ekibuuzo kyo kyonna kyo weetaaga okubanga obuuza omukulu ajja kudda byonna ajja kubanga ate abikunnyonnyola Matovu Sylvester akyaliko okubanga akusikira ekifaananyi ekyo etaaga linki nagambye nja kujjukiza gisabaawo eri tubeera mu nsi ya mwoyo mu kwolesebwa ate n'ebirooto bwolemera okutegeera okwolesebwa kuba ebirooto byo manya ebiro bigenda kuyitako ebya Katonda aye ne Sitaani agenda kukuba offside kubanga oba tomanyi Katonda kuwa warning nga tozitegeera Katonda aleeta ebiro bye nga tobitegeera so okomekereza nga ofunye embooko mu buli side kakati sebo tulikayo mu break we twakomekereza nga buli ogenda katuuti nga bagamba Yesu olina amaanyi ng'owulira omuziki naye gukukola ki gukuyingira ntandika okubiwulira nga bigira ki biyingira naye nga kakati waka batandise okuneebuuza lwaki kiki ekyantuukako omuntu yali anyiikira okusoma ebitabo mu mazigiti nga seosa kati ntandise okubeera nga ebintu mbigira ki mbyebuzaabuza sikyagendayo bwe ntuuka mu mwezi gwa Ramanzani neebuzaabuza ne ngamba bannaye ndi mulwadde ndumizibwa sijja kubeera nga nsobola okusiiba alusa kati nno embeera etuuka waka muzeeyi avaawo olw'embeera y'emirimu nga bw'omanya basajja badureva taata yali atudde emyaka ng'etaano nga talina mmotoka yonna gy'avuga kati atuuka avaawo akwata ekubo bamuyitalira eyo mulango atuleka waka kati andese ne step maza kati nga bw'omanya embeera z'aba step maza bazibuzibu maama waffe oyo mukyala Musoga Mwisemena wawano Busembakya Bukontaawo era azaalibwa mu famire ya Moga famire ya Moga we Busembakyawo abajja kubeera era nga batuwulira batulaba oyo ye step maza kati batuleka waka maama oyo atandika okubeera nga ntwala mu mbeera etagira ki etali nnungi ntuuka okuwalirizibwa okuva waka nembeera nga embeera segisobole nentambula nengenda mu bajjajja bange eyo mu Falisa kitundu bakiyita Kasodo eyo nga ku water supply eyo nembeera eyo nenga kati Obusiraamu nga sigira ki sikyabuulira kakati ngenda okutuuka eyo mu bajjajja bange abo bajjajja nga Bakatuliki kati bansika batandika okuntwala mu ekereziya musapule era kati ntandika okubeera nga kati nange nsabira mu Bakatuliki mbadde nabo ntandise okubeerayo eyo ebyokusoma sigira ki nembeera eyo nunda ente nkuuma mukyere ngiza eki tutuuse Mukama bagabiridde mu famire baguze ebyuma ebikuba obuwunga n'ebisa mwogo n'ebisa emwanyi nakolerako ebuwenga awo nga ndina taata gwe bayitanga Dennis Kasaka oyo nga taata wange era nga be bananyini byuma ebyo kakati nkolagana ne taata oyo ntuuka ekiseera nkuze kati amavubuka gasituse ntandise okutuuka mu mbeera y'okubeera nga kati ntandise okukonkona ku miryango z'abandi okulamuzako bamabeere kati jjajja andaba kati ate mbeera omwana omugombo wansi w'abajjajja ne bataata bange bano bamaama bange bano abataata banjagala nnyo jangu eno ate nga ndi muntu mukugu nnyo mu kuvuga akagaali kano kamanyi ga kivububa kati jjajja ono ataata bangula embeera wakati ne bataata bange bano olw'obugombo engeri bamaama bano gye bampitanga jangu ogende eno jangu ogende eno maama omulala yali musomesa maama omulala nga kansala kugombolola
kati ng'enkiiko z'amagombole zibeera babayise kugenda mu meeting bagira ki aneesiga jangu onvuge jjajja ono n'alowooza ekintu ekirala n'agamba bataata bali nti omwana oyo mumwegeneze alinga abeegeza mu bigere kyekigambo nga tekyali kitono olwo lutabanguko olunviirako kubeera nga nva epalisa nenyingira mu mayuge nvaayo emisinde kaakati ntuuka mu mayuge waliyo bannyinaze ku maama waffe ate omuki omulala kati eyo gye ntuukira mu mwaka gwa 2000 mwereere bwe ntuuka ku kitundu bakiyita egombola malongo akatundu bakayita mu Kikyoli naye nga waliwo ekyaki yali ya prayer parish era ng'omusumba yali agisumba naye yali yakava mu magye ndowooza ng'ekkanisa yakagisumbira ebbanga lya myaka ng'emeka ena bamuyita Musisi Charles akyaliyo ne bambi olw'okuba nti kale yaddako emabega naye ekkanisa weeri mukyala we kyagitambuza era ekyali wansi wa prayer parish kati ntuuka ku kitundu okwo natuuka mwezi gwali gwa January mu 2000 mwereere kati ntuukira wa mwanyinaze ntudde ku buko kati ntuuka mu famire omwo mulimu abaprotestanti ate mulimu n'abalokole abakodimi bange ku famire mwanyinaze mwagize eki kyali kintabuli kati ntuuka bano batandika lokoka yesu agira ki basaba nga basabi nnyo ekigize kitya ekisuuse ntudde nabo mbadde nabaawo naye nga ebyobulokole mbirabira ddala nga ate abakatuliki eri babadde bansizeemu ensigo nti eyo diini mpya kakati ate byobukatuliki bwe bindi mu bwongo mukulu ne sapuli njambadde kati eri mubirago sebo njambalira ddala mpita naye era mu ekereziya mwengenda kakati bakola olukuŋŋaana ku kitundu awo baaniriza omusajja bamuyita Peter Namutegere wa musaidi za Kayunga eyo naye nga ndowooza obutuuze yali asinziridde nga makanda agasimbye mu Kampala baleeta crusade ku kyalo bajja bagikola wiiki namba bakola crusade ne semina kaakati omu ku mukodimi wange gwe nali mbeera naye mu nju gwe nali nsula naye nga muvubuka akyali muwulu kati ate nga ye assistant pastor w'omusumba ono abali kwaniriza ki omugenyi akati crusade ne bagisimba mu mwalo wennyini awo basajja ne batandika okusansula ekigambo ne batandika okubuulira ne babuulira ku musango babuulira omutwe omulamwa gwabwe gwe batambulirako nga bagamba nti waliyo omusango waliyo olunaku lw'omusango naye ebigenda okusalisa abantu omusango bye bino oloze obye oyenze okoze eki mwati olwo enjiri tetandise kunyingira mu bulamu kati balinga abagamba gwe mpulira biri obakoona ku ddogo nenzijukira engeri gye mbadde nga nteeka ku ladu eryalinga mukakanzo ate nga sirikoze mulundi gumu gwokka kati ntandika okugira ki kati bagamba olwaliro lwe lunaku lwo woba owulira ebigambo bino lwe lunaku lwo olw'okugira ki olw'okukyuka naye bw'oba nga togize ki kati ntandika okulabira ddala nga ebyo bebagira ki biboogera ate twali twakava mu kiseera kiri kibagambiramu nti omwaka gw'2000 ensi egenda kugira ki enkomerero entiisa eyo eri mu bulamu kati nempuliriza ddala nga enkomerero eringa etuuse mu budde obwo saasooka kukkiririzaawo era baayaniriza abalokoka ne babeera nga bagenda wali babaatuza kubanga crusade yamala ennaku nnyingi ng'ebweri gwali mwezi gwakuna ennaku sizeerabiranga 15 mu mwezi gwakuna mu 2000 njereere mwatu we bamala okubeera nga bagira ki babuulira enjiri yaabwe ne bazingako ebintu byabwe ne bagenda abalokose bagize batya nenze ebigambo nabibulidde bakodimi bange baganda bange omusumba ataddeko waayo wandibadde biki wandibadde ng'obikkiriza naye sinaba kubagamba nti eri waka tuli baki basiraamu kati wano wamwanyinaze ono ye baprotestanti era tebabadde tebamanyi nti ndi muki mwatu wayitawo ebbanga ndowooza lya mwezi nga mulamba
mukodimi wange gwensula naye munju naye singo anemeddeko muko kiki bamuyita sooka Franka kiki munange kiki naye nga muli mpulira obuwomerezi obwa Bayibuli butandise okunyingira ennyimba z'abalokole zenjagala byebyo ebiseera impact bwetandise okututumuka awo impact FM awo amatali sikyagawulira kati mpulira simanyi lankyawa byebyo ebiseera kati ate bano bakola ekikola ebiseera bya lankyawa bategajja Madali Hawali omusajja nalyoka asansula ekitabo n'ajjayo nze mutabanyi wa Sheeka Gundi era Gundi Kurani egamba bweti kati atuyona akola kinene nnyo okumenyamenyamu obutundutundu obwali busigadde buli bwonna nabo Umaru yali amaze okugenda nga nagiwulira kitono kati kiki kati ate awo tujja tusisinkana na bano Bayazidi nabo bagira batya Bayazidi muwanguzi bayingirawo nabo batandika okujja batandise okutandika okutambula mu biki mu bitundu mwatu lubo lunaku olumu lwa Sande nga mukodimi wange anemerako nga ngamba olwaliro tugenda nawe mu kanisa nga nange mugamba tugende yali alowooza mbisaaga nenyambala bulungi nengira ki kati ate bwe tutuuka mu ssaawa ey'okugenda mu kanisa ate neneekuba kati omanyi kireereeta okuwekuba mbuuza ngenda kubitandika nti babuuza eri mu kanisa bagamba jangu otubuuzeeko otubuulire oze kulokoka kati n'atandika ntya naye ate kati waka bampulira batya nti ndokose kakali ate kalikomawo kali kukomawo kati ebugwere nzirayooko ekadama olwo sinaba kubeera tebanaba kungoba kakati ndokoka omwezi gw'okutaano olunaku olwo lwenyini lunayalokoka lwali lwa Sande bantwala kulokokerawo bwendi kunjatuza n'olunaku lwenyini olwo baserengesa bali abalokokera ku Crusade babatwala okubanyika bantwalira banyinyika omusumba yanyinyika bamuyita Musisi Charles ye yanyinyika nga bali wamu n'omukodimi wange Sooka Franka bambatiza kakati maze okufuuka enkoko enjeru kati buli kinomu amaze okumanya nti engize eki buli woli bakulengera kati obulokozi bwentyo bwe musisinkanye mu 2000 ntandika okubiwulira n'enjiri eri eyali ku Crusade wali ne mu semina najjanga mu nnaku zino abagenyi bwe babeererawo najjanga mu gundi n'entuula n'empuliriza abasajja engeri gye basomesa biki mu ki kati enjiri etandise okunfumita mu mwoyo ndabira ddala amaloboozi agangamba munda mu nze nti wayonoona naye gwe esaawa eno osobola okugenda mu ggulu w'ofiira wano ogenda mu ggulu ntandika okuwulira omusango muki mu nze kati bwe mmala okulokoka nkwata ekubo nzirayo eyo kadama mu bugwere ewaka anti weewali akayumba obuntu bwange obutontono bukyaliyo kati ntuuka ngamba muganda wange Bakaali mugamba muganda wange wabula ati kiki kyoyogerako ekyokubula omanyi ng'ekende kye tuli mu kifu ate kitya nemugamba munaye wandisanye okukkiriza Yesu n'agamba wallahi watahala swalaili walajata walina wasutu kafuruna wakafuwala oli mukafiruna wobanga oyogera kubusira kugundi kubulokole wano vaawo ogobeddwa yangoberawo ku lunaku olusaasula wakasaasibawo eno dini ya taata bino tobireeta mu lusaago wano togeza kwogererawo genda erira obigambe taatawo kubanga kakati ono yali mutabanyi wa Step Maza maama yajja nabo kakati ate mu kuzaalibwa ffe tuzaalibwa abaana bana bokka mu famire ya taata mu lubuto lwa taata kati akalenzi ndiwo aka kamukoka kati buli liiso lyonna lindaba nze kati ndi mu by'obugaaga kati balina okunjiyangira atojja ne Yesu yagenda n'akongerawo baswahaba bashehe bayimaamu bonna omukafiri yazze ki yazze waka mbiyita byakusaaga olukiiko lutudde olw'effamire amangu ago mazewo kati ennaku nga 3 ku 4 mbiyita byakusaaga bakunganyiza abeerosi
bivudde mu family bigenze mu mwerosi mu bobuyinza ono yaze ayonoona ebigambo yagira bwati ffe wano tetukkiriza busiraamu waabanga tagisobola kugira ki kudda mu busiraamu ebibye wano tewakyali mugabo gwe abivwemu era wano mutabanyi wa Sulaiman tabeerangako mu lokole wano tetukkirizaganya tetulazaala balokole avweyo agenda anoonye waabwe anoonye bakojja banoonye bataata be atwale eri oba bateso be bamusuruwazizza byali nga tebigiraki tebiwooma mu bufunzo obutagenda mu biwanvu nnyo n'engobebwa ne bakwata akayumba ne bakakoonawo ne bakola n'edduwa ne bayoola ettaka ly'ebigere byange ne balisiba mu kaveera ne baŋŋamba kafuruna murutadi okafuwadde genda awo obwo bwe buwawanguse nenzira kati okutandika kati obuwawanguse ne bunsuulira ddala mu busoga mu mayuge okubeera kati nga nfuusa omutuuze waawa w'omu mayuge. Yesu agamba va mu nyumba ya kitaawe. Ate ebyo nali mbizeeko. Ate era yalinga agamba va mu nyumba ya kitaawe. Kaakati gye ndikulaga. Ntuuka. Bayibuli nga simanyi kugisoma. Oluwarabu olutonotono lwe luliko mu bwongo era nga ne bw'oŋŋamba nti biikula ekitabo kya Gundi sikimanyi. Nawuliranga simanyi mu Bayibuli biikula Kibaate simanyi biikula ekitabo kya Petero naye nga sibimanyi. Kati ekitabo kye nsooka okuyiga mu Bayibuli kyasooka okunyumira nnyo nanyumirwa nnyo Isaaya era kye kitabo kye nasooka okukwata mu Bayibuli. Ekitabo ky'okubiri nakwata Matayo era nga bw'oba ogera ku Matayo mpulira nga bakunyonyogera bwe boogera ku Isaaya era nze nga mmanyi nti Bayibuli yonna erimu ekitabo kye bayita Matayo nani ne Isaaya kakati nga sigadde byetololero mukodimi wange ono atandika okunkwatako atandika okubeera nga agira ki mbeera nga njigiriza kakati ntandika okuyiga okusomasomamu okutonotono ntandika okukwata ku Ruhani ntandika okugira ki mwenyini n'essomero ebintu naye omutima gukyabuusabuusa ndabika nabula ge maloboozi agali mu bulamu sitana akyakuba obuloboozi bwe ne sibuze sirikuta kuba ligenda mago era nze kati olwali olutalo weewa wadde maze okulokoka naye kati owali olutalo okundiisa mbizi kamutamuza ddembe okundiisa embizi olutalo lwa kabi ogirya kati njirya sebo bagulireyo. Amina. Bagulire Amina. Mpajja mugulire yo kilo nga 3. Amina. Wakoma wana jabbanyu. Yes, bajingulire. Njirira ddala. Era kati ate fazali mwengisingana kubukyanga teriiwo. Negoma kugamba abatunzi bayo nti fazali munfumbire yo muguwangu bute musupu. Omuguwa gwayo mwebadde sibagwako. Ati mpunyizemu bunyiza we. Fazali mpunyizemu bunyiza kubanga kati. Bo michobo wajizula. Kiri ekyali ki daimoni ala yalita ala anti takukiriza ala takwatagana na mbizi takwatagana na mbizi kati munange bwentyo kati ntandika okubeera nga ntandika okukompeyalinga ebitabo mwenyini okubyessomero okwebuuza naye kintu kino kinayingiramu mu butuufu kituufu kiriwa kati bali Hajja Madali Hawali bongera basajja baleeta lanchawa basansula ebitabo basansula Qur'ani basaba bayazidi mpulira kati olwo appetite y'okusoma ebitabo etandika okugira ki erinnya ngenda okulabanga mu butuufu mbadde nga ndina ekintu kye mbadde ndimu badde mu kintu ntuntu ekyasooka Jamadali Hawali aleeta aya n'agamba sebo bwe navayo n'ebyange ebitonotono sebo eno ku Ruhani eno gy'oli kulaba eno yakubibwa Abdalazake Matovu yasooka okubeera mufuti wa Uganda omugenzi era yavunula yatukola kinene kikulu nnyo okutuvu Kurani mu Luwarabu n'agituza mu Luganda era ebintu byatuyamba nnyo okutegeera kakati obuzibu obuliwo abasiraamu bo bamanyi nga Oluwarabu bwe buki lwe lulimi lwa Allah era bamanyi nga yeddiini kakati naffe bwetu twali twagira tutya kakati lumu mbeera ku leediyo omusajja akasoka aya kyeyo yiino wano agamba musurati al-Fatih
aya ey'omukaaga ng'agamba nti buli musiraamu yeringa lubereberye kati ng'agamba omusiraamu yenna afa yenkana bakulagira mu busiraamu kuddingana mu aya eyo oba osaala oba oli ku musaalo ogiddingana emirundi 7 ayi Allah otulungamye mu kkubo ki egolokofu n'atugamba nti naye Allah yalungama n'abasiraamu baalungama n'asoma ebigambo bino ng'agamba nti yalihidina walisaratwa mutasihima kikino abudala zake akivunula kiza mu Luganda wano nkisome mu Luwarabu kakati mu Luganda owulira otulungamye mu kubo egolokofu n'agamba nti musiraamu weena weebuuze ekubo ly'olimu lyalungamizibwa oli mu kubo egolokofu kubanga buli musiraamu ne aji ne sheeka ajjati yena ali mu kugamba ayi Allah otulungamye mu kubo egolokofu n'agamba nti ensonga eraga nga Allah tali mu kubo golokofu n'abagoberezi bonna abagoberera Allah tebali mu kubo golokofu lyerino n'aleeta essula ya 33 yino girete naye nja kukuba obisome kubanga oyinza okugamba nti abobola akati bakutokulaniza abwa kale balinawo batugo ali nange ku mukutu guno njagala obeera nga olaba ku ruhani njagala obikule surati ya Rizabi kiki mu Luganda amatiribona ga zaabu ya amatiribona ga zaabu isura yente sura yente bagiyita bakala surati bakala kitegeeza ente kakati sorry surati ya 33 surati ya Rizabi aya tugenda kusoma ya 56 yensanafu bagiyita batya surati al-Namli yensanafu y'omutwe omunene nayo yakwata ne wandi ensanafu nayo yawandiika ku ruhani atulaba ku mukutu guno tetukola byakuvumirira naye twagala tukukutegeeza wobanga obadde ng'oli wansi w'obukkiriza buno obukwatagana ku nzikiriza y'obusiraamu ddala twagala tubuuze ekintu ky'olimu kikutuusa mu ggulu kubanga ffena ekitutabakanya ku nsi kuno wansi olunaku lwa leero kwe kuwamanta nga tunoonya tutuuka tutya eri omutonzi yatutonda naye obuzibu bwe tulina onjagala olwaleero weebuuze gwandaba ku mpewo kuno wendi watuufu ntuuko wali Katonda kubanga moderator ani ayagala okubula atewali Aisha tewali presenter ali mu byuma ani ayagala okubula tewali muntu ku nsi kuno agira ki okubula kakati olwaleero twagala ffena twebuuze naffe tuli mu studio wano ddala kituufu we tuli watuufu kati olwaleero twagala kulaba kakati omusajja tukasukira aya eno gye tulabye mu surati al-Fatiha nga basiraamu bonna buli musiraamu yena agwa ku musaalo omusiraamu ali e Uganda omusiraamu ali e Saudi Arabia ali e Qatar ali Oman yena bw'asaala asaalira mu aya eyo ayi Allah otulungamye mu kubo egululo alhidna walisiratwa mutasihima ge makulu gaki kakati atulagira ddala kati ate omusajja atukasukira aya eno atulagira ddala nga omusajja Allah watabeeranga Katonda ekyo kigenda kubanyiizaamu abamu abagira ki Allah si Katonda ye okusinzira ku Kuruhani okusinzira ku kitabo kino kyennyini ate kye bagamba nti Allah yakigira ki yakiwa Muhammad yakiisa era ne bagamba mbu kyaka ku mutima gwani gwa Muhammad naye twagenda kulaba ebyaka ku mutima gwa Muhammad bituusa abantu mu Katonda oba byongera kubeera nga abantu bibanyika mu bukafiiri kakati omusajja atulaga ayongera okulaga nti musiraamu gwoli eyo bikula ku ruhani yolabe era nange andaba ku mukutu guno njagala obikule ku ruhani surati al-Rizabi ebeera ya 33 ne wobeera nga togimanya erinnya gwe bikule sura ya 33 mu Kuruhani kati katusoma olunyiriri lwa 50 nja kusaba moderator yagenda okutusomera 50 mu mukaaga luli mu Luganda mu Luganda mu Luwarabu twajja kulisomayo luno mazima Katonda ne bamalayika be basabira nabbi otyo
abange mmwe abakkiriza mugire mutya mumusabirenga era mumulamusenga olumusaanira. Moderator owulidde naawe ali ku mukutu kaakati ono ali kusaba bagambye Allah ne bamalayika be bali ku musaalo bavunama nga basaalira Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah waabanga Katonda asaba ani? Kiringa okugamba nti ate President Museveni ali kwegayira aladisi, ali kusabira aladisi. Okiwulira? Kaakati bino bye bintu olwaleero omuntu andaba ku mukutu kuno njagala weebuuze w'obanga oli wansi w'obusiraamu taagala tulabe ekkubo ly'olimu likutuusa owali Katonda yatonda eggulu n'ensi. Tetuli kukola kukuvuma, tetuli kukola kutyoboola busiraamu, era tetulina mpalana ku busiraamu. Obusiraamu si bulabe, naye kyemwakiriza kyendiko obulabe. Sikyawa musiraamu nkyawa kiri kye bamuyingizaamu kyengira ki kyenkyawa. Kaakati moderator katudde mabega okusinzira ku lunyiri luno buli musiraamu yenna agamba Allah gwakiriza era Allah yekuba egolokofu. Kaakati ate tusanze wano nga aya eri aya eri gye tusoose okusoma mu surati Al-Fatiha tugambye nti alihidina walisiratu wa mutasihima. Kati yene egamba nti hali yazi alimanu abange mwe abakiriza mazima musaale nga musaaliraani nabbi, kubanga nze Allah ne bamalayika bange tuli ku musaalo tusaaliraani nabbi. Wobeera gwe moderator nosoma aya eno wobanga nga obwongo nga tebuliko kikyamu wano mu muzikiti oba onoonyamu ki? Allah waabanga ye Katonda ate nga ali mu kwegayirira n'ate ng'eno aya ogudde ku musaalo n'ogamba aya alihidina wasirwatwa mutasihima. Kati ate Allah gw'oli kwegayirira ate naye ali ku musaalo kati anakutuusa atya? Ali eyo alina ku ruhani njagala osome aya eyo gyetegereze bulungi era ogigire ki naawe kubamu oli kusaba taata mpa sukaali ate ne taata naye agamba ali mu kusabiriza bannange mu nyamba omwana ansabyeyo sukaali oyo abeera obwataata anaabusobola. Kati aya eno ubeera ng'ogira ki? Kati bino bye bimu ku bintu byengenze nga nsoma neŋŋamba nti mu butuufu nali natomera. Kintu kirala kiri awo era Allah tagira ki tategerekeka. Kaakati nga neebuuza Allah ne bamalayika be okubeera nga bavaayo basabire nabbi yakola nsobi ki? Ekyo nabbi yakola musango kipaka nakati kubanga ffenna ngwe nali nga nkyaliyo nga bagamba tosobola kuva ku musaalo nga tosabidde nabbi. Okiwulira? Ogwo musango gwa naggomola. Ogwo musango. Kaakati njaga kubeera nga nkulagako ku bimu ku bintu ebigaana nabbi ono kubeera nga asaasirwa. Nabbi Muhammad. Tujja kusooka tusome mu kitabo ky'amateeka. Judges. Yes. Essula ye 15. Nice. Judges 15. Wena olyeyo ng'oli ku mukutu n'abatuwuliriza njagala obeere nga ofuna Bayibuli yo mbamu muzirina ku masimu. Kati genda mu kitabo ky'amateeka 15 tutandikire ku lunyiriri kulage. Bakugulire wambizo oni. Wow. Katuviire ku lunyiriri olw'14. 15 14. Nisoma. When he came to Lehi, the Philistines came shouting against him. Then the Spirit of the Lord came mightily upon him, and the ropes that were on his arms became like flasks that is burnt with fire, and his bones broke loose from his hands. He found a fresh jawbone of a donkey, reached out his hand and took it, and
and killed 1,000 men. No. Nearly good. Samson. Kyamateeka oba judges? Kyamateeka ogenze mu judges. Ogenze mu judges. Autonomy. Doctrine. Kyamateeka meka? 15. Njagala oviire. Tolina translationist y'Oluganda? Kati kale tusooka osomere ku Luganda then olyoka odde mu gundi. Matovu yamanyi Oluganda meka? 15 meka? 14. Baba obunyukuta gamba wete onoomulabiranga ebingi ku mbuzi zo ne ku guliro lyo ne ku nsongero lyo bannange matovu jangu osome matovu manyi osoma Oluganda olw'obudde kale aviire ku 17 vuira ku 17 Kyamateeka 15 olunyiriri tandikira ku 14 tusome tukkirire ebyawandiikibwa biri wansi awo byonna na buli namuŋŋoona n'engeri ye ne maaya n'olugabuga n'olusoove n'enkambo n'engeri yaayo n'ekiwuugulu n'ekufukufu n'ekiwuugulu ekyamatu olw'17 n'ekiba osomye essula ya 15 essula ye 15 otandikira ku lw'14 osomye oli mu ssula ya 14 eyo. 15 onoomulabiranga ebirungi ku mbuzi zo ne ku guliro lyo ne ku ssogolero lyo nga Mukama Katonda wo bwe yakuwa omukisa bw'onoomuwanga bw'otyo olw'15 era onojjukiranga nga wali muddu mu nsi ey'e Misiri. Mukama Katonda wo n'akununula kyenva nkulagira ekigambo ekyoleero olw'16 awo olunaatuukanga otyo bona bajja kwesomerayo nti sijja kufuluma kukuleka kubanga akwagala ggwe n'abo mu nnyumba yo kubanga alaba ebirungi ebiwo n'alyoka buuka ogende ku lw'19 ebiberyeberye byonna ebisajja ente zo embuzi zo bye zinaazaalanga onootukuzanga eri Mukama. Wali wagamba nti akolimirwe oyo eyeebaka ne muwala wa kitaawe. Okay. Bali kyali bulamu mulungi era muliza mulungi wadde eri still hope. Oba akatuuka sooka subscribing oliking ate osobola okuba nga ate okomentinga. Matovu Sylvester akyali ku kamera okuba nga ate akukwatira ekifaananyi ekyo. Ogambye ekisaaniko kigaa kitya? Kigamba nti akolimirwe oyo yeebaka ne muwala wa kitaawe oba akwata ku gundi. Kyamateeka? Kale osobola kitukomentingira awo gwali ku online so tuterawo ekyawandiikibwa ekyo nitusobola okuba nga ate okay with none kale okay kankinoonya wano nange speed tulabe wano
ebisigadde ojja biranga nga abantu bakugu kale ekyamateeka olwokubiri 27 yes kyetuba tusoma kyamateeka olwokubiri 27 mutusonyiwemu bannaye osobola okuba nga ate tudduka speed 17 batusonyiwemu tubadde tulanze ekitabo kirala akolimirwe oyo asula ne mukazi wa kitaawe kubanga abikudde olukugiro lwa kitaawe otyo abantu bonna ne bagamba nti amiina otyo genda mu maaso akolimirwe oyo asula n'ensolo yonna abantu bonna ne bagamba nti amiina otyo akolimirwe oyo asula ne mwannyina akolimirwe oyo asula nani ne mwanyina muwala wa kitaawe oba muwala wa nnyina abantu bonna ne bagamba nti amiina akolimirwe oyo asula ne mukoddomi we abantu bonna ne bagamba nti amiina akolimirwe oyo akuba muliraanwa we mu kyama abantu bonna ne bagamba nti amiina akolimirwe oyo alya empeera olw'okuttisa omuntu ataliiko musango abantu bonna ne bagamba amiina akolimirwe oyo atanyweza bigambo by'amateeka gano okubikolanga abantu bonna ne bagamba nti amiina sooka osimewo wakati kaakati modulator lwake ekitututte mu kyawandiikibwa kino tubadde tunoonya ki nga tunoonya ku nsonga Muhammad lwake tasaasirwa ensonga eri awo yes lwaki abasiraamu kuva ku mulembe bukyanga ensi etandika oba kuva ku butandika Muhammad bwe yatandikirwa okutuuka olunaku olwaleero lwaki basaalira Muhammad oba lwaki bamusabira emirembe n'okusaasirwa era buli musiraamu agamba sallallahu alayhi wa sallam omirembe n'okusaasulwa kubeere ku nabbi nabbi yakola nsonga ki nange kyenyagala olaba kubanga kaakati njagala gwandaba naawe ampuliriza era yongera okubeera ng'ogenda mu Qur'an ngenda kukulaga ekibi ekiviirako ne Allah okubeera ng'ayimira ku musaala asaalire Muhammad ne Allah kyamusuukako omusaasizi ate nga kuliko ekikomo Allah kwasinzirira emyaka omanyi nga Allah alina emyaka ziyagera zasasirirako omuntu ebibi bye ngenda kikulaga Allah nga bw'otuuka egyo emyaka Allah n'alyoka akusonyiwa ekikolimo ekyo oba tonakuziweereza gw'oli wa mujahannama mu muliro n'oweegayirira otya okiwulira kati bino ebintu bino tetulina bukyayi ku busiraamu naye twagala kwebuuza bannaye basebo ne banyaba batulaba twagala kumanya tutuuka tutya eri omutonzi naye wooli watuufu wasobola okutuuka wali omutonzi kuba ffena tewali muntu ayagala kubula kaakati owulidde ekitabo kino ekya bayibuli eraze ebintu n'agamba nti akolimirwe yeebaka ne muka kitaawe akolimirwe oyo abiikula yeebaka ne mwanyina oba akwata ku lukugiro lwa mulamu we oba agira ki naye kaakati omusango omukulu kati kino kikolimo ekitegeeza katonda wa bayibuli oba katonda yatonda eggulu n'ensi oba katonda omwenyini omutuufu ateddewo ssemateeka kaakati ate wulira Allah ye kyakola kino kyekiragira ddala mu bwa Allah mu bwa katonda bwe mu bunene bwe nga bwe yabula n'abantu be abamugoberera ssemateeka yagikwatako yagenyoola era kino kyekimutwalira ddala okumufuulira ddala nti ono ayinza okuba nga ye Lucifer anti tumumanyi okuva ku lubereberye yes kubanga ayagala gikwatako kaakati tusome olunyiro lwa 5 mu kitabo kino Qur'an owulire surati Al-Zabi ye sura ey'amatalibona gaaki ga Allah
kati subulira ekikolimo ekivaako Muhammad okubeera nga tasonyiwa owulidde Bayibuli ekugambye nti akolimirwe oyo akwata ku nsonyi za mwanyina oba ku muka kitaawe kaakati katuwulire ku Ruhani kiki kyeyogera awo wewava ekikolimo lwaki buli musiraamu njagala owondaba wano wewava ekikolimo ekisalira Muhammad paka n'olwaliro Muhammad tiyasaasirwa kubanga Katonda we yatonda eggulu n'ensi yakoonako setampo n'agamba akola kino akolimiddwa tanaweza miaka ala mwasasi tanaba kuweza miaka mwasasirirwa nga miaka mingi bujaba kati wulira kale owange nabbi amazima ffe twakukiriza bakyala bo abo bewawa omutwalo gwabwe amahale gaabwe n'abo omukono gwo ogwa ddyo begwafuna mwabo Katonda be yakugabira mu ntalo bawambye obuwambi nga konyi bwe yawambanga eggulu kati olwaliro muli bakazi bange era okuwasa bawala bakitaawo Bayibuli egambye etya ekyo kikolimo nambeemu Bayibuli egambye tokomanga ku mwanyoko naye ono bamuwadde olukusa bamugambye ndowooza olaba ala bwabinyola nebinasaba babisoma siri kusoma evanjiri siri kugira ki era osobola okugira agabali ku gundi tuli mu kitabo ekitukuvu ku Ruhani ekya nabbi waffe Abdallah Zaki Matovu yamuteeka ku mutima si kyekyo kyavaako kitya tukirina era osobola okukigira ate abasinga banaye tetuli kusoma bukedde tuli kusoma olunyiriri luluno era ku Ruhani mugiraba bulungi era n'abali eyo ku gundi namwe abamu mulina ku Ruhani ku gundi ku masimu gammwe era tugoberere bulungi tetukola bulimba tetwagala ogambe nti omusajja yaza okusiikula olutalo ku basiraamu oba ali kukola ebintu by'obulimba bamupanze bamuguze nedda tusoma ebitabo ekibuuzo kiri nti kyoliko kikutuusa mu ggulu damu babulire otusoma tuli kusoma surati Al-Zabi sura ya 3 mu Qur'ani tuli kusoma olunyiriri lwa 50 wali twasose ne tusoma olunyiriri lwa 56 olugambye nti ka Allah ne bamalayika be bali ku musaalo nga basaalira nabbi namwe bannanga abakiriza musaale nga musaalira nabbi era mu mmala okusaala mumulamuse olulamuso olumusaalira sebo modulator yensonga lwake olaba mu musigiti oba mu gundi omusiraamu gwe yenna wamaliza okusaala alina okukyusa ensingo bw'aba abuuza abatukuvu abali abeetolodde nabbi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh nti awalekum salam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kubanga kiragiro kiikyo ku Ruhani alaba wadde siiru bagiteekako kakati soma olunyiriri lulo bali kubibegabega kakati naawe tunula mu yiyo oyinza okugamba tupanga bupanzi ate tupanga gwejayo Kuraniyo sobola okubanga tukola ki atutambulira wamu ekisoose kigambye nti okiriziddwa okuwasa muwala wa kitaawo ne Bayibuli egambye nti tokomanga ku muwala wa kitaawo kikolimo wakitaawo omuto otyo ono bamukiriza okuwasa omuwala wa kitaawo omuto tabeera muwala wo tabeera mwanyoko n'abawala basengaawo muwala wa sengaawo senga abeera taatawo Muhammad yalina ebbeetu baaba okiwulira bamuwadde bamukiriza okuwasa muwala wa taatawo omuto bamuwadde n'ebbeetu okuwasa muwala waani wa sengaawe ne Bayibuli egambye tokomanga ku mwanyoko alya omwanda kakati ekibuuzo moderator wano ddala bw'okompa yalinga ono Katonda wa Bayibuli ne ono wa ku Ruhani ati Bayibuli tugamba sitaani etaata w'abalimba kati kirira n'ekiwandiiko abantu bamalire ekiwandiiko tuwulire muwala wa sengaawe bamumuwadde ne bawala bakojjaawo owulira ne bawala babanyoko n'abawala babanyoko gwe kulula bukuluzi kakati kye kikolimo ekikolimo ekyo moderator gw'olwaliro osobola okuwasa muwala wa sengaawo kale geno leeta ekiwala kyakojjaawo
kiri awo kidigida ku lujja ke baba kimazeeko university kiri awo kinyirira ogambe otwalire taata omwanjulire omugambe taata ndese muwala wuuli kakati ekyo kyensonga eri mu busiraamu lwaki abasiraamu basalira Muhammad ne bakyegayirira Allah kubanga Katonda yatonda eggulu n'ensi yakolima Allah n'akolimiramu ne Muhammad n'abasiraamu bonna bagoberezi ebyo bye bimu ku ssebo ebinzijeeyo mu busiraamu n'engamba kangoberera abakafiiri bano nga bwe babayita nti bakafiiri n'ate by the way ku Qur'ani temuli mukafiiri abakafiiri bali meeka era buli muntu yenna agoberera ebyemeeka ye mukafiiri wano mu Uganda tewali bakafiiri wano Uganda tewali bakafiiri ate twabayitanga ndi mukafiiri oli abatubuliza ku mpewo ne ku mukutu mu Uganda temuli bakafiiri nja kuwa ekiwandiiko ketuwumulemu ojompa ekiwandiiko bali oli mulabi mulungi era omuwuliza mulungi wadde eri still hope bannaki bino ojja bitegeera by force manyire gye mugenda wali abanabbi abagamba by thunder by fire nasooka kuba omuzira nabbi bukka naye ate nabino ogaa bitegeera kwata bayibuli yo giteeke wano kwata Qur'ani yo giteeke wano bwe tukugamba woosoma olaba nga bye tukugambye tebiriiwo gamba basajja mwe mulimba era tugambe nti abalimba baaba era tetujja kudda wano nga twogere tujja kujja twetonde moderator nkugambye okusooka mu ntandikwa ne nkugamba nti ekizibu ekiri mu bantu omuntu atamanyi bitabo yawakana era kino singa commentinga nga bayomba tamanyi na Qur'ani bakikwata era kati n'obudde buno bali mu kuyomba naye nga tamanyi ne ku Ruhani surati Al-Fatiha esangibwawa surati Al-Zabi esangibwawa surati Al-Nas esangibwawa surati Ibrahim esangibwawa yakoma kwali agundi wa Arifu yakoma kwali n'amala era naye nakwata nayiga okufuna wuzu nayiga okwambala ekanzu naye n'atayirira n'agamba nti obusiraamu maze okufuuka omusiraamu obusiraamu kumanya biwandiiko n'obulokole kumanya kiwandiiko lwaki bwe batugamba mbubogera mutoyo sesa ekigere kyaki tujja kubisuukako ebyo era olina okukukuba koodi alavayo ngenda kupama leka naawe onjogezeza n'abantu nga bali ku kyamisana excuse me nzizesho folongoko ala tamanyi nga abantu bapama sokoideko ala abeera omu enyumba ye nyumba ye Nashika bbiri katwetoloole director ali awo ku kamera. Yes, sir.